Yosije nakola kuwaiswa Juma yali ya title fight. Nenda kola chokulaba nti ngizaawo kufuokuziza. Eyo losi teyali losi yali win on my side. Wanga I did all the best. Kulaba nti twala title. Era bali olutalo balulabako. Kati era ne wana ku Mount Match. La chance kukute kuba chance ina mugwa toreda gwine wakane ina etamanyi nti mugwe era wakomera oli match go musipi ngenda kubala ngira nti mugwe kino ina ekibuze kyakyo obuziza nti ngonjeko Mongolia bwekubye nempunzika nenkola ntya gwini kyendala zenina abasajja bakubye nanye n'abasajja ab'amaanyi ndoza wine badde yakasemba badde yambonge Julius namukubakeo round ya kusatu yali yakusatu erugogo tubaganye n'abasajja abamanyi mugenzi Katende Mustafa ono Serunjoji John nenga ndi mulungi lwakuba nti temumanyi bumanya naye era kalalengenda balagira ddala nti ndi solid kubanga twagale tuletono omusajja alinye ave Malawi ajewa akakasize ddala nti ye ngenda muyisa bubi ate namwe mbalagire ddala nti ddala Kenny de Mexico kituufu Kenny de Mexico yoyo so kati nze ndi prepared boxer beda gadi zibera waggulu eve za boxer ne wajjancha rwanda enaku z'obweziwa kola training nga bwe kisoboka twabere waiswa yennyini nebagaa nti aca tugikyusiza Omalawi alwadde tutekewo waiswa title fight era manyi kusipingulina so wadiro naawe Esizo kumbuzibwa agambye nti tusanga buzibu ki nga promoter. Promoting boxing si kintu kya munyo wano naye wadde Uganda. Jolo kubazi ali mu Rwanda. Ali fighter. Ate ndi mutendesi wabyo. Mu nsonga eyo nasigala wenje wongwagala nnyo nga nkole munche shiri sigala weeraga baana bako promotinga. Anyamba ku baana bano. Esi bangu ba promotinga abazanyi bakola aba. Commission yenyini etagala nabo nafutaga nabo promoters. So mu mbeera eyo kwewaayo naye wetu. Eshala government enakutuyamba nnyo nga promoters. Olwensonga tekabasere nnyingi buli kimu birango mawulire buli kimu naye twandibaddengo bagagenda ffereyo kagunde ngabadde gakusente ba promoters oba mu UPBC kayambeko kuba tulina obuzibu kati box rec oteka fight omwana ogiranga era tekayo ssente utazaayo ssente tebajja gisaayo ate nga box rec etuna omanyiwo ebweru w'eggwanga naye tulina obuzibu obwo kusaawa zino tulina fighting nga town eziriyo ku box rec twagenda okuddayo okubuuza nti abannanga emisiso mingi then ekyala ky'obuziza ogambye nti pay-per-view omwambi yalizayinza akantu wako simanyiondekadeko nayekalabidde naye nga abadde mwalagenda naye so anyway pay-per-view kijja kuvaayo olw'ensonga nti ekifo weradde gundi ekyenu ddala kituwala classification ya Uganda oba nevada so ndowooza kyawodanga otegeeza nga yakunjawulako ku bya bulijjo bantegeze fight nyingi naye stegede ebitonotono nga wola okusobola okubeera naye kuolo nagambya akanve Freedom City oba bala mwagikuba oba simijabitesi agikuba oba niyibebaani ani yabazaala kale kanjikube so nsaba ngenda kulamu namwe bannamawulire mugenda kunyambawo okukujuza Freedom City nsaba munyambye mukwatireko kyapesa wabikasuku ono kola piala wange yensonga eyo so nsaba kunyamba jakukwata kutinikendira tukwatagane naye tukube Freedom City event eno bagiyise boxing thriller in Afrigo band so tulinako entertainment at the same time tulinako n'ebikonde tulina Afrigo band egenda kubeera nga etukubira wamu ne John Black ne Spice Diana kubasuubira okubeera nti bajja beerawo ne MC Mariachi inshallah twagala kulaba nti MC Mariachi kuolo tumufunirayo opponent oba tumufunira kapale ne bajja nawo ne batukaten raisingiramu kwegamba nekitabeera serious nnyo ku lunaku olwo sobola okulaba nti ate ekyo tukyongeramu nnyo supu sigenda kwongera bintu bingi
omukulu Kigozi Richardson ono ye CEO Amigo Promotions era nga bebategese fight eno mwengenda okwasa akazindaalo abanyonyola ebisinga waawo lwabe tugenda mu maaso okay sectors kyetuyita entertainment and sports zigezaako okurecoveringa basically because maybe government teyafaayo nnyo concentration negiteeka nnyo ewantu walala kati ku area y'ebikonde abasajja bano babalaba nnyo ng'abayaayi okitegeera so kati government netabawa nnyo support but when you look at what is happening now nabo bennyini beekozeemu revival bagezaako okulaba bwe bezza engulu fight eyasembayo ey'omwami oli era abantu baaliyo so tugezaako okutabulamu nga bulaba abayimbi ebikonde n'okuyimba bitambulira wamu because byonna biri entertainment they are showbiz so maybe after the game gets back to the top of course katosuubira Zebra kujja kukola showbiz wa Kasimu Ouma okitegeera because Kasimu Ouma ate ye ayinza okuba alina sente nyingi kokuwona kalina naye ate noono yandikyagadde okikola naye nga Ouma waateeka akakadde ono ate abalamu akakadde kaawo nebekika kya 10 nga tasobola kiteekawo alina ebizibu ebisingako kuki kasita yajja mu ringi n'awangula ye priority ye naye nga betugambye kati betufuna promota nga Amigo abali willing okuteekamu sente however much they can put kisingako okubeera nga tewali ateekamu hafu ne Mayweather nabwera okitegeera so when we get more people like him or banana organizing a fight neziwera abantu ne bajja nga betwagala bajje of course kati baaba oli yamwadde miliyoni 2 ku luno enkyaba aba yajjuza Freedom City noli asking price yejja kulinnya so kati aba entertainment tulina kunga bantu tubategeeza about the sport in liaison with what we are doing kati tulabe kuba eventually era banapiikinga ffe tugenda okufunamu nga tunoonya amawulire ladies banebasembera Kasuku nkimanyi oyinza obagwala mu kiki kuliteria gye mwayiseemu okubanga mukyuzinga nti yeno test yamwe ya music because an artist like John Black tulinamu ba artist abaali ba boxers ba artist tetunoonya baali bakubye ku bikonde okitegedde kuba bwe tunaatunoonya abaali bakubye ku bikonde tujja bayita balwani tunoonya abantu asobola okukulinga crowd naawe bw'otunuulira John Black abantu ate abakuba ebikonde ekisooka bamwagala because the first person we are looking at ye muntu ayagala ebikonde kuba fight ekisooka priority y'ekivulu kino bikonde sport okitegedde then omuyimbi ekyoku entertainment nekikola ki nekijja so John Black nga bwe balabaawo they are very famous mu bakubi b'ebikonde but then era be baliko bw'otunuulira Africa band it's a constant over the years bw'otunuulira John Black kye kimu so there was no any other better option that we could think of. Yeah. Freedom City okuyingira mutwalo gumu gwokka abantu baffe aba bulijjo kujja kuba mutwalo gumu essebo kansooke noono zeekoono ekibuuzo ekyo genda kusaba Kasuke wa promota wange kubanga yamanyi byonna era ne bwe ndoota ekintu kimugamba nti naloose kino kubanga nze ndi mu keegi nze ndi mulwanyi embwa bw'ogita tesosola nti ono mubbi oba ki loota ng'oli ne mando mu nsondannya oponenti yennyininyini manda akimanyi era kyobola bamutadde eri nadde nyantuule wano naye bamutadde eri naye akimanyi era alulinze olulwe abazeyinja bajjawo bakuze bakuze tubajjewo abaana bato naffe tukole kikuba kati ffe tuliko wuyo nno okay mukulu road case
Banne balamusiza ekibuzo kyange eyanzanyuse omuzannyo oyo newanaba mulungi asembayo ke osinza kugaa nti ngenda gikuba mu lawundi yakubiri nze simanyi kulimba naye nga mbuli ngeri nyina okutambula naye nga noonya ke okuba njala mukutula bukutuza aleme kudda mu Uganda manye nti oyo avuddewo esebe naiko ebiriwo soma busomya wajja n'obusenya oba neamaliza okulaba amaaso fight eno yagigasene music nga bwomanyi nti music ne fight tegenda kukola budde buwanvu keesa fight eyo zira kugwa mangu naye abacakaze bagenda siga bakyakola ki bakyadigida tugenda bali mitinga ebikonde byaffe okwera saawa 5-6 tujjako tukoze eki series off then tuleke flow yabadigize then ekyokubiri obuuza n'ogamba ekya taito it's a non-title fight Kenya uchaguzi akamera kuwa taito ya Uganda banamawuli abaliyo mwajira bagenya ne Waswa Juma bade soya kumulizawo mangu awo musipi nga ino so kufunayo fight yetuita tuna fight tule taito kati ne tuna fight ye ayino okuddamu okuzanya Waswa Juma omusipi waffe babbamu betugwetaazi ayino okuza mukama era bwamala fight ye ey'omumalawo mbwangu ddala yinza okuzzawo fight ya Waswa rematch era mugirimbe era kuloyeze giraka wanyi rounds ayakona round 10 yakona round 10